Okujjako abakiise mu lukiiko lwa Buganda ne baminisita ba Kabaka, abantu bangi tebamanyi buvunaanyizibwa bwa lukiiko lwa Buganda n'emirimu gye lukola. Kati mu kaifube okutuusa obuweereza eri abantu ba Kabaka, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, omumyuka we Ahmed Lwasa ne baminisita batandise okutalaaga amasaza ga Ssaabasajja nga basisinkana abakiise mu nkiiko z'amasaza ku mitendera egy'enjawulo. Enteekateeka eno etandikidde mu ssaza lya Ssaabasajja erya Butambala. Abeetabye mu nsisinkano eno baweereddwa omukisa okubeerako bye babuuza batangaazibwe ku nzirukanya y'emirimu n'ensonga ezikwata ku babaka abatuula mu nkiiko z'Obwakabaka ez'enjawulo okutandikira ddala ku lukiiko olutuula mu Bulange Mmengo okutuuka ku lw'omuluka. Njagala okwebuuzaamu nga bwe tulina baminisita abakulira ebitongole eby'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda, ate era nga tulina n'abakiise abava mu masaza ag'enjawulo agakola Obwakabaka bwa Buganda. Kiri kitya bwe tubaayo n'abakiise abakiiko obutereevu nga si ba bitongole? Waliwo abasabye ensonga y'olulimi Oluganda eteekebweko ennyo essira ab'olukiiko. Uganda balusomesa tebaliyo. N'olwekyo kyalibadde kirungi nnyo ekitayiribwa amagezi ng'obudde tebunnaba kuyita olulimi lukyamu zaaliya mu biwulire olwogera. Wano sipiika w'olukiiko Patrick Luwaga Mugumbule atangaazizza ekibawaliriza okufulumya olukiiko lwa Buganda okuva mu Bulange Mmengo okulutwala mu bantu. Okubakyalira gye babeera batubuulira ensonga zaabwe ezibaluma naffe n'ezibakwatako, ate tube nga tusobola okuzituusa wamu, ate n'ebisigadde tube nga tubitwala mu lukiiko. Ono agamba abantu bangi tebamanyi buvunaanyizibwa bwa lukiiko lwa Buganda. N'obannyonnyola kubanga abamu babadde tebamanyi na lwaki olukiiko lubeerawo era lukola mirimu ki, naye ebyo byonna tubinnyonnyodde abantu bagenze bamatidde. Ategeezezza nga bwe bandikoze ebintu ebingi mu buweereza bwabwe naye ensimbi ze zibalemesa. Eggwanika lya Buganda terisolooza musolo. Ensimbi ze tukola kuyiiya buyiiya na abaami ba Kabaka abantu ba Ssaabasajja engeri gye muyamba, naye ate ensente ensake obusasi teziriiko mutemwa kwoyiza ziteekako n'embalirire okulema. Abantu ba Kabaka basabiddwa okuwaŋŋana ekitiibwa. Kasita omukulembeze omuzza kwali ebbali n'omunenyi n'otandika omunenya okumwogerako, olwo ekitiibwa kiba kikka. Buli lwanajja okubagamba okuleeta ensonga, ziba ensonga tezikyasobola kutuuka, naawe zitunulira zirimu ebituli kubanga mwamwogerako eri. Abeetabye mu nsisinkano eno bagisanyukidde. Ekyamazima kiri nti abantu ba Buganda badde enteekateeka eno bagyagala era bajyaniriza bulungi, n'ate tegenda tutuleka kyekimu kubanga bigambo byonna byogeddwa. Tufunye okulambikibwa ate kati olw'okuba nti tubadde batono tusobola okufuna omukisa okwogera ebituluma okusinga bwe tubeera abangi. Nze ng'omuntu sisigadde nga bwe mbadde kuba nfunye omukisa okuwanika omukono mu maaso ga Mukama waffe omukubiriza era nampa omukisa okuteesa, era njala kwebaza Katonda olw'ekyo n'okwebaza Mukama waffe Katonda olw'okutulambika obulungi n'okusaba nti kino kiremeko leero. Kati bano bakyeyongerayo mu masaza amalala okusisinkana abantu baayo ku nsonga z'olukiiko.